Olutalo lwa Fulufiga kw'ossa ne Justin Nammere munnange luzeemu. Fulufiga avuddeyo n'abeera ng'ate alangira Justin Nammere aleese bwino katubiku. Maama w'amale towummula babba embata zo ne balasa ekkoko ne zibakokolimira mu lubuto bw'otowummulanga toyina ky'ogenda kuŋŋamba ng'olepinga obwana obuto wawasakana konna emba zikaguddemu. Muina kalungi ku bikolwa bye mukoze eggwanga. Wano wabba ssente zonna n'obba ssente za gundi, ssente z'emyoga zonna n'ozikolamu kaledi akatatu kazana. Oyina kati nezo we zigenda okubeera ne woolibeerayo tolibeerayo mirembe ne woolibeerayo kimanyi nti oli mu bubbi obunanfuusi yarungi nayeyogeza ne gwotujja naye tumunize kyogenda okumukola kubanga tukimanyi tolina woyingira n'obeerawo n'emirembe. Omukazi oli abeera eri owa General Assembly oyo minisita omutono omukazi omulungi yaŋŋamba ebigambo kwaba kulya mu maka ge yaŋŋamba ekikolimo ekibalika kibatambulirako naŋŋamba oyo yakulira mu ngalo zange mmanyi ebikolimo byonna bakansula be kati nga kapama nopama nga kali yabbi. Omukyalo omutono oyo minisita omutono ow'Olwemiyaga wakana basije wakulira sina kye simanyi osso omusajja wa Museveni omukubisiza presa naye abaana be tebajja kusirika baliberanga abaana bakatongole abaana boyo omusajja tebajja ku bantu bokoze ebikolobero tebijja kugwa mirembe tebalisirika era atakimanyi nti osse Sande wamukode press conference ba RDC bogobesa ba RPC bovuma mawulire bovuma lunaku ngolebeza gye mimwe egikulinga entolo ya B tebagenda kuwummula mirembe tebalisirika. Osso omusajja wa Museveni alwanya entalo n'entalo Sande munnamagye abadadumira Masaka ogamento ojja kuba n'emirembe tosobola kuba na mirembe mu nsi. Oyo omusajja abadde akaaba buli lunaku nga bunako omuvuma n'olagira wefuna mbwolaba pulezidenti mbw'oyogedde simanyi naani gwayogera ne sipiika gwayogera ne gundi sipiika tewamuwagirako gwe ne Nobert mwali muwagira Mama Kadaga bwe mwatolanga tuwagira sipiika ne musala mwali muwagira ne Kalanga nga mukuba kasolo kusawa esembayo muyingira Kalanga mwagala mujja mu ssente neva Kalanga nenzira kasolo ku last time the spera we muli Anita Amongo wamubambira nga onako bagenda mu State House wera bitebika bayogera nga kwa Anita Amongo wamuwagirako mukaluka sako wagirako ku Anita Amongo kati we Franti omwagala nnyo wawagira Anita Amongo ngebula naku 3 tulonde akaluka seke wamubambira mu State House. Anita mukyala munungi lekera okwono nenya Anita ngo gendo likozesa mbuno olyogera buli wamu ogenda obambira abantu ngoyogera Anita Amongo. Anita Amongo mukazi munungi nnyo atawuliriza buli muntu nebe ebikolwa tabimanyi tasobola kubimanya nabeera ku side yo okoze katemba enono nyerinya Anita Amongo nyerinya president esawa ya lero labisa ne president ntakalunako bakabba bubbi okutta abantu bonna bafudde obalinyiridde newunya n'abo abantu wakirinze nenfa nawe nenvaawo tosobola okukwata abantu bakwekweyako bonna bakwekweyako ogendo yasama bosi bannayuganda bosi bannayuganda weyita ki akaluka primary kabba bubbi gwe wabba omumanyi mukamifu tekaalikako ne wano muli mukubba ensi kyeraba n'omwana ayoka nayasoma pitu drop achaba nti muli babbi abalamuzi bakoseza ensobi obakubisa fiya ya muzeeyi baloya bakoseza ensobi obakubisa fiya ya speaker oli mukono n'amanya ga muzeeyi newunya ne banamina Honorable Kasolo kubanga basirise newunya sekretariat okubanga esirise ngera banose ensona agenda mu ggwanga
Mwe mwatadde abantu okucha wa NRM n'okwata mu kibiina kya NRM. Lwaki munyiza abantu okutuuka ku extent eyo? Oyagala kujja mu parliament kuvumira ani? Bakwatanga jepangise ligenda vuma oba ligenda okuyomberako. Enesto giriko lubeerera. Kyova olabanga n'abaminisita ababaddewo tebalina kye balina. Singa mulina amayumba agatunulwako. N'ebyo ebiringa ebiyumba by'ente. Najja okukwata akasajja nga kali wasezaala wako kasitame kati ku kabalaza. Nga watunulanga ekiyumba ky'embizi. Muyina ki? Mwabba embuzi za nadizi, ente za nadizi zonna. Esente z'enzige mutukula mwamutunda emirundi emeka. Muyina ki? Nze mukwano gwange nja kubulira ebigambo bino. Ojja kubitegeera. Nja kulangira n'ennyoko Asia gwe baawase wa mulima nnyaanya omusezi. Eyakusala ebitambo. Muwala wa mulima nnyaanya. Gwe mwawase omusezi n'abasala ebitambo. Ne mudembo mubanja ebintu. Nja kulangira mama amale gwe mwatta. Sekoko nekoko limya nnyoko mu lubuto nga baziika. Ne gwe mwalira embata ne sekoko. Nze. Oza lwaki mubonabona mubundabunda lwaki muliko ebikolimo? Mama wa maleto ummula. Mama maleto ummula. Bali embata zo mama maleto ummula. Tori bana mirembe mu. Tori bana mirembe kyovoza ne byane bine mwejireberanga bi. Wenna tunulanga skeleton wabadde wenna wedde ne unyana bakulabira mu firuta. Wenna wedde ogwawo lwaki? Oyo musajja Major General Sunday wamulisa kechinga ne mukazi waraba wali omwekwanira ngachi wakola Kalangwa. Family ya Kalangwa wajireka kutaka ne muwala we natuka ne kugwala bisirani byo kasaba bayingiramu. Wajireka kutaka. Mutabani wa Kalangwa yakubiranga akaba na recordings. Muge tufuna amalala mbu Pastor Rosias Bujingo akosa ne Teddy Bujingo mbu mundange baddingana era bali mu kwogerezeganya okitegeera nno mukwano abwe bityo nno webiri katukuwe akatambi kano. I think I told people that when elections are done, Pastor Bujingo agenda kudda ewa mukazi we. Unless you have selective memory, can you people, can a person who was in class that day say me teacher? Can a person who was in class that day say me teacher? Page akalulu kanonga kawenji. Pastor Bujingo ajja kuddingana ne Madam Wetted. I said it. I did. I think I said it when oba waliwo issue yani. Let me try to remember. There was a time where they were saying imbu Bujingo alina omukazi mbu yakityenze ku Susan. And I told people that Bujingo and Teddy are gonna get back after elections. And I told you people that they told them, actually, I won't even say they, NRM, you know, insiders and whoever, they told them to be together until when elections are done. I think I said it, but if they are back together, then well and good. Naekati makula ga Bujingo ne agalekawo analumwachi yamuzalamu mwana mbuna mumusulidde tayina kyagenda kufiirwa mulaba muti bwabeera sinti bazaala mwana. I don't know what you guys think, but if he goes back to his wife, that's a good thing. Actually, that guy going back to his wife, it's good in every way. Him breaking up with Makula, it's also good for him in every way. But I doubt. Bayinza okudingana, you know, like on good talking terms and okuzabana. But kundoga Makula je yaloga mu Bujingo.
subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section. Abadde beetega Dictator Amil ababadde balowooza nti no munnange obanga balina n'essuubi ewa Dictator Amil mulijjeeyo, ono naavuddeyo n'abeera ng'akyogera mu lujjudde n'alyoka ategeeza nti no ssaawa zino ayina omuntu gw'alaba era ewatabaawo bikyuka ye muntu y'omu gw'ajja okubeera ng'awoowa. Okitegeera nno mukwano, katubeere nga tukuwa akatambi kano. Are you dating? Right now. Right now I'm seeing someone. Kale ulire emitima gy'abantu gy'omenyeddewo wano mu record time mitima 13. Gotomanyi kyokoze. Kati nzasigadde ku lujja Shalom. Ntambi. Okirabye? Nzasigadde ku lujja. Mbadde bamanyi tuliko nze noono. Dictator Amil is seeing someone. Anange. Onali mu video atambula. Ojo kubanga olaba optician. Wamaso. You seeing someone. I'm seeing someone. Maso gangi. Nenange nina omusaayi ng'omuntu. Eza nefanyi byo aja kibituufu gwe tula aja tichi. Woma kwate kamera kasi kalungi kasiramu. Ke bagamba mbu. Za abantu abakimanya abantu banjagaliza kintu kirungi. Era ekintu ekirungi bwe kinaba kituuse bajja kiraba. Just nze sawa zino kanso kwenfokasinge ku mirimu gino abaana ndabe wenzija akasente family esobora okubaawo nange netereze. So you're turning your rejection into success. Ya na focusinga nze. Akatwogere kibannange. Kuba olwamala okwawukana amakatana restaurant 2. Oyine emmotoka mpya latest. Njagirabye haliya. Tugambe nti ekintu ekyo ekyokola kyakuyamba tekyakukosa. No just okufokasinga. Focus. Manyi depression eso kukuba neweekyawa. Wagigenda mukko. Ya neweekyawa. Eso kukula esobora Mu mawulire amalala ensonga za Dr. Shai tezinnaggwa kaakati waliwo bwino aleeteddwa. Bwino ki? Bagambye nti no Bruno K. Jjukira nti Bruno K yavaayo n'alyoka agamba nti no munange ssente ezaasondebwa ku kiboozibozi mbu ono yakola ki? Yazigulamu iPhone. Kaakati ono abyeganye agambye n'okugamba nti Bruno K alina ssente ze yamutwalako. Ate mujjukire ye Bruno K yagamba nti tewali ssente n'emu gye yatwala aku Dr. Shai. Kati no munange Bruno K sawa yonna mbu bamutwala mu kooti ne Shira Price n'abalala. Katukuwa katambi. Bruno K waita Dr. Shai musoroze sente. Bwamala sente n'ozitwala gwe kenyini go wazitwala. Eza Dr. Shai. Dr. Shai agenda oteka ku mukutu esimu ye enamba y'abantu basindike sente ku simu n'okola ki n'ogaana. Esawa ya kakati Bruno K gwayogera mu Dr. Shai sente yazigula mu iPhone. Bruno K tugenda kutwala mu court twagala otubuulire Shai ngabo yagula ki iPhone eyo. Omulala Amoni kansala Amoni ita kansala Amoni wawano. Olwedde emisango tugitaddeyo mu court. Ogenda tubuulira wayogedde mu Dr. Shai sente kachuma yaweereza Dr. Shai sente n'azitwala e Kampala zaali mu kulya. Nakyo kyogenda kyogera. Ogenda kyogera bulungi gwe bino bigambo bivudde wa Dr. Shai oshegera mugenda byogera bulungi. Waliwo omuwala omulala bamuyitaani ono omuwala omulala bamuyitaani Shira Price. Nawe sebo ogenda tubulira bulungi Dr. Shai we yakwate sente n'azigula mu iPhone. Buli muntu amanyi nti yayogedde ku manya ga Dr. Shai n'ayogera kalebule gy'atamanyi tugenda bateeka mu court era sawa yona mu kirinde. Ate ekirala ekyokuziika ekya Dr. Shai. Dr. Shai mikwano gya Dr. Shai mbategeeza. Dr. Shai abasaba mumuweemu nga wiiki emu. Omwana wiiki emu. Wiiki eki nga ku Mande we tugenda otegeera okuziika kw'omwana. Ate omwana Dr. Shai yamanyawo okumuziika. So simwe kumulagira wayina okola ki? Wayina okuziika. Ekirala okuziika kwa Dr. Shai kugenda kubeera kwa kadi. Kulwensonga twagala tubigobewo bano abayita ba blogger. Kadi nga toyina kadi togenda ziika. Kuziika kwa Dr. Shai buli ddiini yenna buli wa ddiini yenna agenda kubeerawo. Musiraamu ogenda kubeerawo, omunyakatoliki ogenda kubeerawo, protestant ogenda kubeerawo, ba bishop mugenda buli omu agenda kubeerawo, naye ogenda kubeera ne kadi.
tetugenda kkirizamu gino emiyaayu egy'oku TikTok. Ekyo kyo nkibasuubiza. Nze kadi bagimpadde dda. Bwe tweyongerayo mu Lyanyama si musanyufu ne Justin Nammere ajjukira nti ono yavaayo n'abeera ng'ate amulangira. Yamulangira ki? We bali ku NBS munnange yamulangira nti mulwadde wa siriimu. Kaakati nno ye avuddeyo n'alyoka agamba eby'obulwadde bwa siriimu si bituufu era nze tebindya. Naye n'abaako byayogera wano. Kyekya siriimu ekigambo kye yayogera mu nsi ezaakulaakulana. Ennyinde yange y'Abaganda. Yes. Ndi musajja mukulu. Si kyagambo era bw'ongamba obukulu oba onvumye ki oba tonvumye. Mu bantu nabyabufuzi kati abasajja abakulu abasukka emyaka 5 yenze. Ndi musajja Muganda y'ennyindo yange. Era n'abaana bange abawala n'omu yafumbirwa. Siri mwana muto tewali ekyo yanvuma. Kye nali nsuubira nze ebbanga lye mbaddemu mu ttoko ky'ondabye nsobola okutwala politiko naye sivumanga muntu kebe first family. Leetayo gundi nga nvuma first family. Newe mba njogera ku Mwami Museveni muyita Jeno Museveni, Jeno Sale, Jeno Muhoozi, Jajja Mukyala, nengenda politically sivuma muntu. Kino ekyokugamba nti gundi alina siriimu oba ovumye bantu kubanga obulamu bwange mbumanyi. Oneewuunya bwewuunya omusajja yakuba Segiko nenkuba Chicago nga nkyaliwo tropical 110 nalaba kuba Madiru nga okyasobola okunkebera siina wadde munnyo. Ekya siriimu kyagenda ku bantu bameka? Era singa mu kizimbe ekitwali tugamba nti tukebera abasiriimu olwoza abantu bameka abayitawo? Batono. Masaka waliwo ennyumba etaliimu siriimu. So nze kati ng'omusajja omukulu si kivumu. Era nze kasinga obuuza abasajja abakulu mu byobufuzi abaliwo mu ggwanga ndi musajja mukulu. Kubanga ne Honorable Mpuuga muto wange. Ndi myaka 5 n'okusoka. Bakyali mwana mwenda. Ne Kyagulanyi president muto wange. Katugendeko ewa Jeno Birigwa ayina kyagamba wano ku nsonga za Bobi Wine. Nze nali nfunye essuubi nti bukyanga luba lwa Amin ow'ekitiibwa Kyagulanyi anyize pesa. Avudde ku netiwaaka ya Uganda. Uganda government yali temulaba. Nga temulaba. Nga waali yafugawo. Kakiba kitegeeza yanyize pesa jjajja lyanyiga mu 8. Obote tojja kumfuga. Ewanzibye akalulu. Wale tewabbye kange direct. Ne wakoze eki? Wakabbye. Kakati jjajja n'azimbawo embeera nga waali yafugawo paka yakikwatira ddala. Okay? Kakati nange nali ndowoozezza nti ekifaananyi kye ngenda okusooka okulaba w'ekitiibwa Kyagulanyi engeri gy'avudde ku rada ya Uganda ng'atudde mu katenti akagurini bamuyimiriddeko atowa fatwa kale mukala gye yali agadde atowa fatwa nti kyonna kye kiri abasigalawo basigalewo balizimba eggwanga. Bwe nali ndowoozezza Jeno Sande kinkubye wara ekya Jeno Sande abadde mukwano gwange ng'omuntu ng'ogyeko okugamba nti mbadde mu kibiina kimu naye mu Sunset, ng'ogyeko okugamba nti abadde wa NRM, ng'ogyeko okugamba nti abadde agalanye ekibiina kyaffe ng'agala pulezidenti we, ng'ogyeko okugamba nti abadde agala amagye g'akolera. Sande abadde mukwano gwange ng'omuntu kinkubye wara. Nze nanyumiza ne Sande kuba tubadde twogera ng'abantu n'emikwano nabde nenga nti batafani nga you look stressed. Bwe nambuuza direct bwentyo nga nti batafani you look too stressed. Abadde nye Coca-Cola nanga nti munange nkoledde NRM njagala abantu bange mbagala ng'ayogera ffe nanga nti ndudde bwe mujja waliko abatabawagira nenga nti nedda banange ebyefu muntu omu tukwatirire tuyisemu abantu baffe nanga nti mpulira kinnuma mu bigambo byo nti kinnuma abantu kuvaayo ne bagamba nensayo mpagira sayidi eri nga ndabadala kimuluma he looked weak. So nayisa akawungeezi nga ndaba omotoka bazikola service wali nentegera nti abadde agenda kuba sold bearer agenda kuzika Jeno munne kugenda kutuuka saa 8 nga bankubira nti Sande afuda freedom beach. Kinkubye wara nnyo nsaasira nnyo mikwano gye nga nze bwe mbadde nensaasira famire yo ko mukyala we tubadde mu kibiina kimu ne Sunset, nensaasira famire nensaasira bannamasaka bana NRM abatuufu abamanyi Sande babadde tulwanirira, nensaasira negiga UPDF byabadde akolera. Katonda muwumuze mirembe n'omwoyo gwe Katonda gulamuze kisa.
Bwete tambudde obadde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.